Saba namanya batukwaniriza gwe nawe natulaba ku Ground Media UG ate kosa ne Ground TV atugamba okola kyamaanyi nnyo kubanga batugoberera gwe abadde yakatulaba omulundi ogusooka tugamba genda bugenzi ku www.groundmediaug.com osobola okubanga ate weegatta ku the big family egenda okubanga egoberera Ground TV ate buli kimu kye tuleeta osobola okubanga okifuna gwe atulabira ku YouTube tugamba webale kubanga wa subscribinga ate gwe atannaba kyolina okubanga okola subscribinga. Don't forget to press the notification button osobola okubanga ofuna ensonga zino zonna zonna nga bwe tuzireeta osobola okubanga zikutuukako mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero tuzze twogereku ebyo ebibadde mu wiiki. Omwaka gwakatandika naye bwe twogera wiiki omuntu ayinza olowooza atutambudde ebbanga ddene. Amanya ize Edwin K okubanga wendi nkuweereza mu ngeri emu oba endala ate nga ndi ne muganda wange the one and only the legendary the man himself. He has stood in the game for quite so long, so ate nga abeera naffe wali eri ku Ground TV every single Monday to Friday ebeera 7 a.m. to 9 a.m. nga akuweereza program The Sunrise ate nga akutemera ensonga zino ez'enjawulo ne ziba engeri ng'ozifuna buli kimu masavu. KNMC Asiza kweyanjula kusingako kino because I'm really honored. Yeah. Edwin, I thank you. We've started the year quite amazingly. Always we start the year together. And I appreciate nchebaza nnyo. Yes. Thank you for always believing in me. Omanye ebintu ebimu tubyogera tumaze kuvaako bannaffe. And literally nobeereyo nogamba kati maybe somewhere nagenda. Edwin oyo yali mulungi, but personally I appreciate somebody when is there. Yes. I've seen how much you've been fighting for me, probably to have a space. No, we have to do this. We have to do this. No matter what. No. I really appreciate. Please, this is the only channel apparently, Eriko, that tries to give the insights of everything. Ngawe babitambula mu ngeri eyenjawulo wano ku Ground TV. Ngawe akugambya amanya nze KNMC omusanyusa e Kampala oba osobola okumpita obwesite kuba kati baŋŋamba nsanyusa site zonna sina kwesiba nnyo mu Kampala. Kati wafuuka wa city. Ndi wa city. Because they looked at it, some people said, but why? What doli musanyusa wa Kampala? But you should entertain all the cities. So I took it because literally nzamanya agange gaweebwa abantu. Of course. It's people that usually give me the names. Yeah. I never go out and look for names. Yes. So that's what really happens. Njagala tutandikirewo there and then straight omwaka gwo gwakatandika twagala obba wishingira omwaka omulungi ne tugamba nti happy new year to everyone who is watching us. Okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala atusinzidde waneeno ku Ground TV. This is our home. It's true. Era ogo nawena yeetaze okubanga otukyalirako. We are located in Mengo Stanet Road. Osobola okuba ate nga otufuniraawo next to Line Pharmacy. Along Fufa. This is which road is this? Barintuma. Barintuma. This is yes. So osobola okubanga otufuna ate gwe nawe neeyina ensonga yo ng'oyagala okubanga ewulirwa ensi osobola okubanga otukyayirako buli kimu nekisobola okubanga kitambula masavu. Olunaku olwaleero njagala tutandikirewo tusobole okubanga ate tuyingira mu nsonga. Ennaku z'omwezi zaali lumu. A big size Bebe Cool yaggalawo omwaka ate era naggulawo omwaka. Omwaka guno yaguggulawo ng'atuwadde what we call Bebe Cool list. A Bebe Cool list eno ajja agikola buli mwaka. Nayogera ku bintu ebyenjawulo naye not forgetting nti always the controversy ebeera ku Bebe Cool list ebeera wantu wamu ku family ya Kyagulanyi. Nti mu byonna byonna byakola ogenda okulaba nga era family ya Kyagulanyi mweri mu Bebe Cool list. Ne twebuuza kane Bebe Cool list standing nga tekuli family ya Kyagulanyi. Thank you very much. Edwin, ekyo kigambo kirungi nnyo because literally bw'otunula he has omanyi bw'omastering ekikutunda. Don't fetugiyita niche. He has understood his niche. So anytime you try to bwogezako kuva ku niche yo ekintu kiba kikukubye. So kati nze ndaba even when he had done that list yaligendedde waawo. But literally yabadde alina okusulamu ka niche yakamutambuza ng'omuntu. So I wonder why people keep on saying Bebe Cool musajja musiru.
It is funny how people will even stand and say that. Omuntu, if everybody has ever stood up nakumaking anti osobola okwogera about something, Yes. that literally makes him a very very understanding person. So kati nze nkimanyi nti for him as an understanding person, Yes. amanyi how the game goes. Yes. He can't stand without knowing, because at the end of the day that is his target that keeps him relevant. What makes Bebe Cool list relevant to the music industry? It used to be relevant back then kuba bwe nawulira ideas ze zeyayogeranga. He used to say mbu tugenda kugaba ennyumba, tugenda kugaba biki. Natuuka ekiseera nga ndaba teyabigambo bugambo. That's why I actually go wrong with it. Grenade yabanjako ennyumba. Naye sigi ebintu ebimu, so it makes it useless or for him just yeekolera ye ng'omuntu, because for him now he has what we call the talkability. Of course. But of course the artist he has listed bo bagenderaawo. One of the artists really puzzle yavuddeyo n'agamba nti nno kati mu ggwanga Uganda omwaka okutandika nga tolabikidde ku Bebe Cool list. It is not it is like now the achievement. I would literally go Because tekyali kyakuzannyisa. I would disagree because but I would disagree to agree with Paz, because at the end of the day oli boss we. Yes. I remember one time we were having a live emunanga babana imundeke defend, meaning you already have oina kyetugamba nti go oina kyobeerako ng'omuntu nti oina nti edit I cannot omuntu naje nansandika nangamba head has done something then I come here mba sijja kubeera partial, sijja kubeera neutral because already I have kyetuyita bias. Yes. Nti nina omuntu wange ekyenjagala, I can't give you the neutrality unless otherwise nze bwenzijja nga ndi very simumanyi puzzle sina kyemufuna oba Bebe Cool nze sina kyefuna ku Bebe Cool, so I am the right person to talk about him. Okay. Because that is what we have actually been facing. Bebe Cool yakakuninga kyetugamba yakola guniye kakuniye mu industry. Yes. Meaning abantu abo tebagenda mwogerako. Nze I will come partially ngambe Bebe Cool list yo any useless rubbish, because at the end of the day you just get the talkability about yourself. Teina kyegattako, it just breaks the industry. Yalina engeri gyeyayogeddemu ku mwana muwala gwe bayita Tracy Mellon nagamba nze manyi linnya wow oba adaminiza omuntu atekamu amaanyi okubanga aseringa brand ya Tracy Mellon okenda mu maaso manyi omuntu but enyimba ze teziyitiza gye. Then why did you bring okitegeera ekitegeezo olese muntu oyo omudimininga. I was so unhappy, which means nti gwe list ya Bebe Cool ogirabamu bituli bingi nti negativities y'amaanyi ereetera abantu okubassa wansi. Okay. Ereetera abantu nalina engeri gyakwogera, but this time around mbadde teyakozeseza nnyo emotions. Yes. Naye list ze zibadde emotions zabaddemu kuba bwe ntunulira wano eno this is by number 4 weyayogeredde ku Dax Vibes olaba nga emotions kyekiri kyenkugambye nti no the list cannot get a relevance nga tefunye ku Sentamu family. Kati wali wekugambidde nti for him as a person yategeera nishi ye muyisaawo because Bebe Cool apparently without the Sentamu family is nowhere. Bebe Cool nga tewali Sentamu family, Edwin nkubuulira talina walaga. Kitegeeza nti Bebe Cool nga temuli Sentamu family talina mulimu. Waliwo abantu awala Edwin wetugenda okukola, I don't know if we've reached there, neye making album ye tesalangako na ku gate ye anti awe mbadde ngenda okugira yagenze n'agamba nti number 1 on the list according to him ngeri gye yatandiseemu that Bebe Cool break the chain. Bw'ogamba nti break the chain ekoze bulungi nga ye Bebe Cool nga tulina mwana muwala Lydia Jasmine abadde ne album the one and only oba wetunulira albums ezibadde released in this particular year omwaka oguwedde. Obviously there are like 2 albums ezikoze that is the one and only and was neya Joshua Baraka then neya Bebe Cool. No, by the way Joshua Baraka naye agitadde nenge nyimba zibadde zikola ki zitambula. Kitegeeza nti bw'oyogera to the album of the year according to me I break the chain ekwata kyakusatu
you'll be right. Yes. Ate nze n'ekyokusatu awo tewali kyakusatu, ekyokuna teriimu, ekyokuna tekiriimu, ebadde ekwata ekifo kya 8. Break the chain. Nze lwaki mu ggwanga Uganda nti break the chain nsobola okugiwa ekifo ekyokusatu. One, he has inspired artists. Sigiwa nti nno oba ekoze nti oba etambudde music atambudde kati sorry. Yes. Chetukola music kutambula. Where do you inspire? And no, the thing is, about by the time Bebe Cool bwalirizinga mu Break the Chain album, and ways of promotion yakozesa okubanga album ene etambula. Bebe Cool yakola strategies zetwandigambye nti they push artists to become on the international market. Kuba tulabye Lydia Jasmine, find the one and only yatambula, ya Lydia Jasmine. Yatambula to an extent intino, naye akulosinga. Natandika okukola media tours, byonna Bebe Cool. Kati nzondo ndaba, singa nali Bebe Cool, sente ze nakola mutu wanalizwa de Lydia Jasmine. Because literally, what are you promoting? Break the chain. Break the chain or breaking a chain. Nyimbe ziliko they don't even match whatever. Omanyiko nyimba meka. Singanzi manyi. Because for you. Kuliko circumference. Omuntu ali zinyumirako. Jukira omuntu ali ordinary. This is your job. You have to make sure and you go down, listen to those, so that you can give clear analysis. By the way, I've seen you listening to that video. Sijiwulirizangako, sijiwulirizangako kigenze mu maaso. Nze nawulirizako nengenda olabanga it doesn't make any sense. It make any sense. Go wajiwo obudde I could see you most of the time ojiwulira. Nawuliriza all the songs such that I can give my opinion. Ku album eyo akuliko ennyimba z'osobola okugamba nti nno zandibadde good nga zivudde mu ddoboozi lya Big Size Bebe Cool. Oba ne zibeera collaboration. Bebe Cool alina ebintu bye yakola. Sure. Ng'ennyimba ezimu yandizikutte oba n'aziwa omuntu ne zifeaturinga ku album. Kuba bw'otunuulira omuntu nga DJ Shiru. DJ Shiru akoze music for years. Akoze albums ez'enjawulo. Just nga bayimbi bajja ne bafeaturinga. Nsuubira nti Bebe Cool atuuse ku eyo level. N'akwata nti nkoze Break the Chain by Bebe Cool. N'ayimbako ennyimba nga 2. Endala n'aziwa abantu to feature. Sure, natika kakubulire kye nakugambye nti mu Break the Chain, even in the mere promotion of it, there is a lot of chetugamba selfishness, okweyagaliza. I think it is what broke down yasobola okubange hinderinga the movement of the Break the Chain. Okweyagaliza kungi. Nze nalaba nga Bebe literally with my main search yalina funding. Nga yo omuntu singa yali ayagaliza kuba yali akimanyi nti Bebe Cool list sente zaali za African Coffee. Osegeera beside that nali njagala neutrality ne Lydia ekyo kintu nzije nkiyombera ne Lydia Jasmine yalina okuweebwa sente apromotinge album ye naye mu kitono kye yagezaako promoting kyengamba nti Break the Chain. Okitegeera nti mu bonna bagezaako okuba mean ku Lydia. Yes. Naye ne bamaliriza ng'ate Lydia mu katonoke atambule. Kyenkutegeeza nti music much as ogezaako kubanga omuinvestingamu manya atambula atya. Is it asobola okubanga appealinga ku audiences z'otambuzaamu. Lydia ye yakikola. And I want to really credit Lydia. Lydia's album was top. Nenjagala okumwebaza Lydia. The one and only album. Okitegera omukyala for being so. I mean, nze nalabanga Lydia ng'omuntu eyeekaabye ennyo. Gali alinga yagala ebintu, but album ya Lydia yandaga nti for her she steps up. We give credit to Saka Bendera. He has been a very good manager. Definitely. When the last year, Lydia Jasmine has got a very good year. Eranga the entire team for Jasmine, we credit you, the producers, Best Boy, Andre Atin. To me, the one and only, it was a very good album. Featuring Dr. Jose Chameleon, in which Dr. Jose Chameleon yawa Jasmine the best of Chameleon. Nze nina abantu bengamba nti always Chameleon bwakuwa oluyimba
kola nnyo n'ayimbamu oluswahili bigambo bibiri oba tetujja kukola kitegeeza takwate the best of chameleon. Yeah, and I think ekyo kyoyogera ku Camille, he has also forgot his niche. That's why I want to credit Bebe Cool. Akimanyi Central Family is his niche tagivaako. Gwe oba nga okimanyi nti oluswahili lukutwala mu maaso lwaki oluvaako. So I think man, omusajja gwe bayita Camille is unadvised. Tebamuwa advice. He's like the name chameleon. Yes, the true character. One thing I've actually given up is trying to talk about him in anything. Mulaba bulabi. Still on the Bebe Cool list. Number 1 yali Bebe Cool, break the chain. Number which I disagree. Number 2 omuntu gwe yayogerako, that is Joshua Baraka. Joshua is number 1. N'atugamba nti no long presses ne representation ya Joshua Baraka. To me, I credit Joshua Baraka to be number 1 in Uganda. Lwaki? Joshua Baraka has represented Uganda in all international stages. Wandigambye nti no zigwanidde mu Uganda okola ki okutuukako. Joshua Baraka oluyimba lwe lufunye views in the little time ekitabangawo. Joshua Baraka akoze what we call yakola the mini concert that is into the Baraka land, and it was one of the most produced shows ezakasinga okubaawo mu Uganda. When we talk of the most produced shows, tulinamu show ya APAS, it was produced very well. Tulinamu show ya Joshua Baraka. Big up to Talent Africa. Talent Africa bakoze shows zonna for so many years, but the production gye baatuwa ku Joshua Baraka yali totally different. Bwe tutunulira the band, omanyi production etambulira n'ebintu bingi. The unnamed band yakuba ne batuwa the international sound. Sound ziri zetuwulira mu carnivals. Omuntu yenna eyafuna chance to meet oba to attend Joshua Baraka show kyetwogerako asobola okitegeera. Sure. When we talk of the lighting was superb. The sound was okay. Tewadde mugamba nti nga bannayuganda nti tetubulamu butinitini, but Joshua Baraka 2025 it was amazing. And Edwin ngokyayogera ku bintu bya production, guno omwaka tuinvestinga nnyo mu productions because abantu badde bafulumya ebintu nga biri shama biri awo sham. Naye I want to credit APAS mu production yateekamu notunulira Ali Bai, credit Ali, salute to you nti ebintu ebimu obiteeseko nnyo focus. Production of the things ogenda notunulira abantu nga yakola bukozi the event organizers by now. Era Edwin, for almost of the time I want to refer to you because usually to make sure our production is good. You invest in to produce something good. People have now taken it so easy. I've had one of the TikTok agamba nze nkola videos zange mukisengere zitambula. That does not make it. Okutambula tekitegeeza nti professionalism. That is it. By the way, kutambula kuno okwewanira you spoiling what we call professionalism. Me there is one TikToker in Uganda I believe in. Is called Source. Naliko kuseti ya Source. Nengamba, man, this guy gives a lot of his content. Source bwaba anoonya abantu bagenda okukola nabo. Asooka n'amanya character gy'agenda okukola nayo, the production team, waka agenda okuvaayo nga yoyo. So Source is among the content creators. Era guno omwaka Edwin nga nkugamba, let's focus on good production. Yes. Because at the end of the day, the views will come. We're looking for views, probably everyone, but let's look at what we are giving out. Because at the end of the day, to take away to call we front professionalism, the talent will masquerade. That I'll wake up in the day and do whatever I want to do just to heat up the globe. Then I'll lose what we call the professionalism part of it. True that. Nga tukyali ku Bebe Cool list, number 2 that was Joshua Baraka. Ogambye nti abadde agwanira kuba number 1. Kati ye agamba it is not in a particular order. That's so beautiful because kati awo n'ogamba nti number 2 that is Elijah Kitaka. I think Elijah would follow Joshua Baraka. Elijah. Yes. But when we were looking at the Ugandan standard, and it is a Ugandan, Elijah would be first, Baraka second.
Ugandan level. Uganda, like Yes. locally. Yes. Locally, I would say Elijah. Joshua will come Internationally, then Joshua Balaka. definitely. Then number 3, according to Bebe Cool, when speaking, yatugamba Dax vibes. Nagamba, yeah, so aina bigambo byakozesa ku mwana ono. Yagamba this guy is not talented, naye aina kisima. Like the demeaning words always zakozesa when it comes to the Sentamu family. Natugamba nti that is Dax vibes. Enyimba ze, is it close to the door? And then the collaboration with Joshua Balaka, it was good. The collaboration with Kitaka. Yes, Elijah Chitaka, yeah. Then number 3, that is Kapeke. To me, when Ngabo Gambia nti locally, number 1 could be Elijah Chitaka. Number 2 could be Kapeke. Then Lydia Jasmine. Yatulawo bulungi mu kifo kye. We have Final. Final is this underrated talent. I don't know what's wrong with Final has not really worked out on his brand. Yalowooza nti buli kimu kigenda kwekola. Edwin, people are working. True that. People are striving. Nze nina abaana be nasanga when I was still in my MC hype man era. Yes. Ng'omwana sawa mwendo musanga buli bala ng'akugamba, man, we can't afford to sleep right now. This is kati ate Final yebase nnyo. For him, he thinks he's talented. Talent is not enough. Eddie, we have been with talented people. Yeah. But but because Bobalowooza, they will sit back and things will work themselves out. Final, get out. May I have a word I always use to such people? Now is my good friend. Me, I like people who go down and realize their mistakes. Definitely. Because me, I always do that. Me, I have some people in Uganda, Bengamba Anti, we have wasted talent. Final is very talented. We have Khalifa Aganaga. Khalifa Aganaga is this guy. Bobo ulide Khalifa Aganaga okuva mundabirawa. This guy is very talented. Na ye because oba batuka mu comfort zone. Nedda kinjagala okugamba these people should look at managements. Oyinza obutagala agenda direct mu management, but you can sort out people that will manage. Abasobola okuyambako. Ne bakutambuza. But Khalifa has tried to have people abamuyambako. I think is egotistic oba alowooza nti abamuyambako bamuliyako nnyo okusinga ye kyafuna. Muluvu, that's what you are definitely ausenti yafuuka muluvu. To me, yinza n'okuba ne discipline. Discipline kirungi anati kati ebyo byonna bijjira mu discipline nti Eddie nyinza okujja wano Eddie my brand manager. Yes. But probably tuyinza okuba nga tugenze nenfuna sente nga miliyoni 2 n'ongamba Ken ngenda kuwako emitwalo 3 kati literally because nze simanyi energy gy'oteekamu na biki by'obombalidde nze nga ndaba ate nze nina okufuna boyina okufuna 3 ze ntwale oboja which is wrong. Nze nina because the nitty-gritties ezijira mu talent management gwoba nazo gwo hustling ku ground gwononya deals gwoyagala Ken direction tutwale eno ebyo byonna obiinvestingamu naye nze lwakuba nti nkimanyi nti ndabika ndize out there ndowooza nina kufuna kingi but that is my percent. Abannayuganda balina okikkiriza ekyo. By the way, that is our biggest problem. Joshua has accepted it. By the way, Joshua oyinza okusanga kunakani yafunayo nga 10%. Yeah. But just because amanyi nti my target is bigger than that, we have to invest in to get the best out of it. When you talk of that, when to know even the reasons why people separate with their managers, it is because of ego. Money, katunotunulira Shiba, Jeff Chiwa, notunulira Spice Diana, manager Roger. Ensonga eyo nga tuzeeyo wali eri ku final mbadde nkugamba nti among the wasted talents abalala betulina atulinamu omuyimbi is my very good friend yali mu red zone. This is Summer Soldier oba comfort zone oba sente yafuna nyingi. Nze kakubuli Eddie, all this comes nti kyenakugambye set out people. When you set out people, omanya and be ready to have people that criticize you. True that. Tobeera n'abantu buli omu yes man. Abo abantu abamu beetoloddwa ba yes man. Nti ajja kujja sama olwakabi
but ndi wakabi, what are you changing about my brand? Yeah. But what is all that brand you more impact on your people that manage your brand, then you should be questioning. Olina okubuuza Ken Wembanze nze Ground TV, but how is KMC putting out that Ground TV out there? Yes. Is he just seated and coming just because for him he's supposed to be working, but is he giving mileage to my brand? Awo olina okumanya tobeera n'abantu batalina kye bagenda kukolera. Be with everybody that has something to impact on your brand. Abo bafayiro be bali mu kufeesinga nti bo balina omuntu nze Kenzo yakitegera, though some people bayombanga bwakigenda nti ku brand yetu olina kyo impactinga nga goba otambulira omutandika okwogera eyali mukwano gwe eyali biki kati ye amanyi kye yali ayagala era kasi yatandika okuba naye nga yatandika okubeera ne ba yes man omulaba gy'alaga. Still on the Bebe Cool list, tulinamu Vinka. Vinka has done so well to an extent nti abantu babadde bamudemanding a concert. Probably we play this year okubanga tufunayo ko concert ya Vinka. Vinka has been extremely, because already yali managing. She knew what the business would actually run. Yes. I like the manager part of it of Vinka. Titanagireeteeyo nze nabeerako ne Vinka nga managinga Irene Ntale. Yes. That's why tulaba Irene Ntale nga among the artists abaali strong enough. Vinka yali mukambwe. Yes. Vinka yali overzealous. Maybe that's why her brand is so strong to an extent okubanga olabanga. But naye nga nkubuulire Eddie, Swangs Avenue tena exploitinga potential ya Vinka. Vinka singa bagenda ku deep ne ba exploitinga potential ya Vinka. Yes. Vinka mulala nnyo. She's a very hard working woman. Atali determined wagamba kati tusongaawo. Mulaba nga anoonya campaign za bbawe. Alina engeri yabalazeekaawo. Aba asekanga naye mutima taseka. Alina engeri gy'abatambuza. So I think Swangs Avenue needs to work. Balina okukola ennyo ku potential ya Vinka. Tebanagijjayo. Wallahi bakyali ku 35% ku Vinka gwemmanyi. Are you seeing Vinka doing better more than Azawi? Very Chetwita zealous over being zealous. Yes. She can extremely do better than anybody there. Okay. But I think engaging management boyino kubanga otunulira so bimuleyinga mu back. Naye nze kankubuulire, if Vinka can actually go solo sikimwagaliza. But if she dare so ne bagamba muba mutwale solo bayinza owulira Vinka ani gwali. So she can beat all of them, but because they're into the management ebayina buli gweyina okutambuza bayina protocols zaabwe ze bagoberera. So sometimes potential ye bagirimitinga. Still on Bebe Cool list, Zena agamba nti Reggie last year performed very well. Yayinamu almost 2 shows. Yayinamu eya Rugogo Cricket Oval. N'abeeramu ne yewaabwe. Yeah, I think with music, Reggie yafulumya nnyo. Is it Weshe? Terwatambula. Let's be honest. I think that he was right. Bebe Cool yali mutuufu nnyo gamba nti naye I think last night was more of him being out there, like him personally, but not his music. Okay. I think awo tujja kukirizana ne waneeno tulaze nti n'agamba nti Uncle Chumi yazze ku listi g'okutega obba. I want to credit Chumi. Yes. Omanyi bannayuganda, I don't know, ebintu ebyalikoleddwa abantu abayivu gwe boolaba nti bayivu. Literally bikoleddwa abantu bootalabako na class. Chumi ya masteringa kye bayita interview, punchlines, ate ebintu ebyo babisomesa ssebo. Ogenda mu Hollywood. Yali comedian. Kankubulire ebyo byonna wadde oli comedian. Ebintu ebyo bi applyinga mu daily musical life yo. Kizibu kitekinga omuntu asomye. Naye ssebo Chumi akikola. Aleka buli interview ng'agireseko. Nze nsiiba ngamba abayimbi. Buli lwojja ku interview n'otafunayo punchline ekutambuza interviews oba owedde. Because interview is part of branding. Kyova olaba okera ku makya n'okera totambula butambuzi nti leero kyova olaba nakyebazako epas tamala gafuluma mu interview kuba yakizuula nti interview it is part of branding.
bwensituka nti olunaku olwaleero nina Ground TV ya interviewing what is my punchline for Ground TV to make my interview stand out. Yeah. Bo balowooza nti ojja kujja interviewing bakubuuze nti gundi Chumi man simanyi mukyalo eyo maani jakola bintu ebyo. Interview gyasembyeyo okukola was it last night? Bambuuzizza kuliko omwaka n'agamba nti nze omwaka saagwetikka. I was so successful to an extent nti yagula emmotoka omwaka oguwedde, akozemu concert the Mostive show, ayinamu oluyimba, ate ayina n'engeri gye yacontainingamu challenge gye yafuna ne Spice Diana to an extent nti Spice Diana yanyiiga jayo oluyimba. Kyekugamba nti abantu abakola ebintu ebyo, they're certainly supposed to be people that have gone into marketing, branding, biki naye sebo muwala wa street n'ebintu byakola by'abantu ngaffe abageze mu academy n'osoma ebintu bino naye agenda nakola kino ogamba wow, is this Chumi? I swear nze njagala ku meetingako Kichumi nkibuuzeeko bubuuza kigambe girl, you've done it. You see Chumi performing very well this year, the last extremely bwatajja malala because literally bino ebintu webikujja ne bikupayilingako obeera excited. Ate ebintu ebisinza okutta talents nti most of the people get excited nti Ken Msingi agenda buli omu abuminge ove ku mulamwa. Banange bw'oba obadde ne management ng'ekutwala mu maaso togisuula Chumi tova kutobeera excited. Manager yamugobadde. Bw'oba wamugoba ng'okyali bw'otyo beerako ekyo keeping pushing even push very hard nti kubanga kati higher kubanga at the end of the day osigala Chumi ng'olina okulabirira brand yo ate nawe okwebeezawo n'abantu abalala. But I want to say congra Chumi man simanyi but a lot of people abali mu industry balina osoma akatiba koina okukwata ne batabanga gwe ne bamanya biki ebikufunda okustanding out. We talk of Shiba Kalungi. Shiba Kalungi kwali with somebody, the return of Shiba. Shiba literally teyali badde ku list eyo. Me personally, if I was to make my because but what I want to make credit of is that Shiba as a person azukusanya abakyala nti abakyala abadde nga learning milestone eri gye bali nti kwati bowe bamulaba batandika okumanya nti what is this, what is that, batandika okukola ennyo naye munnange watabaawo. I think it's laying back kyemwagaddeko what would actually credit me for Bebe Cool doing that on his list is that nti azukusanya abakyala buli webakamu ne balaba nga atambula bazuuka nenga somebody si akubye nnyo somebody takubye nnyo akubye oluyimba lukubye kuba the return of Shiba wakomeddewo n'atuwa somebody. Her return was a hit than somebody. You mean nti her return okuva mu kuzaala was a hit than somebody. But I want to credit nti nga ye omuntu abadde taliiwo. You would like that song but ngazi siruteeka kungamba the return of Shiba is more than somebody. Yayitinga nnyo okusinga n'ekyo akijagala okwadvisinga ku Shiba. Shiba nga bw'obadde okwata brands zo zino ezikola ebintu ebirala banayi nazo ziteekemu amaanyi because nakulaba I had liked your ideas of the Shibaholic pads. Naye ndaba wagijjako nnyo amaanyi. Yali ambassador. Tebyali bibye. Bannayuganda kye mutukoze. So kati akasente we kavaamu. Kati ekyo kye njagala abayimbi mukwate brandi zammwe nti ogambe nti kati yeba nga Shibaholic pads. Zibe zizo. Zibe zizo. Kati kubanga nze ntunuulira gana amazzi ga Spice. Sorry. Amazzi ge bateekako Spice. Olaba singa gali mazzi ga Spice singa omayisende zaalimu mwana artist exploitation ate we mumalanga mukaaba naye one thing I know about that bottle ya Spice water tutwali ya Spice water nti Spice Diana ayina ebintu ebimu bya olunaku lwe bamuggyako ku kipande bakola losses. That means nti abayimbi they have a lot of the impact gye bateeka ku brand. Kyekugamba ne Shiba ayina agage ya impacting. Naye okimanyi bo bagezi baagaana omuntu ku outshininga brand yaabwe. Yagaana. Ne Cindy ayina gaaliko by the way. Ne Cindy ayina gaaliko. Tulina ayina ogalanga ekyo tetunagalaba. But I think
Shiba most of back them on that. by the way abakyala abasinga bafunyeko ku endorsement z'amazzi and Rema yaliko ku certain brand of bottle spicy I think Spice awonarize nnyo deal. by the way when it comes to a brand ambassadorship Spice is doing well. yakikoze bulungi and she keep credit to Spice nti buli kimu akicheckinga out there with a lot of vigor of work and what champion man. So nga tumalirizayo muyimbi asembayo that is Tracy Melon. How do you say about Tracy I think Tracy Melon would be in the fourth place. Tracy has really worked hard. Nze buli wentunulira omukyala that is she's not in anyone's katiba. Nti tojagamba nti yaziddemu ono afaanana no. Azenga Tracy vocal wise atambuza ekintu muntu man Tracy yamulyazamanyiza Tracy, but I think Tracy it is not in a particular order according to Bebe what wayogera ngenda kubenzi in particular what you take a number what you one number not in a number so yenga already abachi does kati kiribo kichenjagala according to Bebe list njagala you are going to give me 5 artists ngabwe bogamba nti 2025 bakoze bulungi yes thank you very much. We start with number 10. You give me 5. Okay, 5. We'll start with number 5. Now, number 5, I would actually go with the Catalayas and Kando. Catalaya and Kando. Reason. Bava mu management ye mkadde. Yes. Bagenze mu mpya. Obulamu omuba mu destabilizinze. Njagala okucreditinga management yawe. Raypan production. Raypan, man. Big up to you. Thank you very much, brother. Ebintu byokola. Be making up. Talking about Raypan production. Yeah, Raypan. Yes. Super guy. Thank you very much. I give 5 place. On my top 5. Top 5 2025. 2025. Catalaya and Kando. Sure deal. Nobody say. Number 4. Number 4, I would clearly say Vinka Biebe. Vinka. Okay. What were the songs of Vinka's making? She's a very strong lady, hardworking, the potential banajitwala, la bichi. Yes. Omanyo kubango wasn't no supporting omwamu different pattern. You still give a song out there. Credit to Swang Zaven, that's a very good team. Yes. Jagala nyo because they work so hard, and at the end of the day, they make artists look like artists. Kudos, Lala. Okay, number 3. Number 3 would definitely be the man called Dax Vibes. Dax Vibes. From the Sentamu family. The Sentamu family. I want to really say thank you, Vibe. You know, I have a drop of vibe, Dax Vibes. Yes. That was 2016. That guy met me and told me, you are a good guy. Okay. Kati nga fatwine ebintu bye twagala akole ate abikoze leeti because singa ebyo bye yatandikirako let me tell you mu Uganda would be one of the household names of Vibes, but I thank him that he has realized that and is working hard. Man, that's Vibe. Kudos. Number 3 of mine. Yes, number 2. Number 2. Wow, super guy. Locally, I'll definitely say Joshua Baraka. Locally? Yeah, but Akwata number 2 of mine. Number 2. Number 1? Number 1 will definitely be Elijah Kitaka. Okay. But you sobola okubanga tusaminga abebe ku list ate tusobola okubanga atufuna the top 5 artists abasobodde okubanga baperforminga atumi bombuuza my top 5 last year openly speaking nsobola okubanga nkugamba my number 1 is going to be Joshua Baraka, number 2 Elijah Kitaka, number 3 that is the one and only Lydia Jasmine. Number 4 Catalaya and Kando with no exemplary because for them they have always tried their level best okubanga babera mawulire buli muntu gwe bawadde kolabo avuddeyo abo otunulira nti no balese famous bawadde their song to an extent abalabe balujjako Catalaya and Kando they have worked so hard. Tracy Melon akoze bulungi nnyo nyini ddala ku 5 because nti bakoledde ddala naye ate ne tubaamu n'abantu nga they are mediocre ababaddewo nga bakola. To me I'm going to give credit to Lily Puzzle nti yasobola okubanga atandika
omwaka with ekisododo n'agugaliraawo n'atubuzaabuzawo Irene Ntale. Nze abo mbatwala nga ba comedian. I don't really take them So, as yeah. They have also done But I very like well. him nti akachinga audience nasigala nga taking maaso. Nga tuvu musically njagala tusooke tutunuulira ebintu bino wammanga because we have so many things which make a lot of music. Tulinamu collaborations, we have solo artists. Akatubadde tutunuulira ku performance z'aba artists okusinziira ku Bebe Cool and our opinion. So njagala tugende mu collaborations. By the way n'omuntu gwe nsobola okuba nga ngattako mubagezezzaako performing obulungi. 2025 I couldn't leave Alien Skin behind. And the Alien, I would give credit to him for his stunts. He is more of a newsmaker than a singer. Okay. Which is good. Yes. So tugenda mu collaborations. Collaborations ezisobodde okubanga zikola last year, that is 2025. According to tugenda tandika ne Bebe Cool list, then we shall dissect muzaffe. Yasoose najja n'atuwa See You Tonight. See You Tonight. Sina change ogerako eyo. It is extremely a very good collabo. I like the pushing. Nayagala the combination of Cinderella Bebe. Obuta yagala kulaga nti ono omwana muto biki amwanda mayininga biki. And that's the beauty about Cinderella, that here buli wakwa collabo she will go in and he waloje yawadde omusajja wange bamuyita Bruno K egenda mwetugira anyway chali wange sagala mukubanyi. That is Cinderella. Tugende ku number 2, that is Kapati. Alien Skin ne Sandra Nax. Wow, that was a good collabo because at the end of the day yalina engeri gye yakwatamu abantu yenereta n'eŋŋombo. You know when you make a song nereta eŋŋombo eba yakabi. Tutunuulire Wanula. Wanula. That is Ava Peace, Temperature Touch. Wow, that was also a good. Mu collabos yabadde wakabi. Yaziwuliriza bulungi. N'atuwa ekisododo, that is Lily Puzzle, Latinum. That was not a good collabo. N'atuwa Mad King, Nando Love. Yes. Soroboka ezo zo kyabulamu. Okay, that is Bebe Cool. Yebadde ki collaboration list ye. Njagala mpe collaboration list yo. Collaboration list yange esooka. That is Cinderella Sanyu. See You Tonight. See You Tonight. Yes. With Omega 256. Thank you, Omega, for going so hard, man. I like it when you come out there and also go bango chiba. Then njagala yo omuntu omulala that is ani collabo endala. Nyinza jiwa ni collabo. Kapati. Kapati is good. Kapati Alien Skin. Yakuba. Those were two major collaborations. My first collaboration, number 1, See You Tonight. Kapati is good. Wanura is good. Gundeze, that is Katalea and Kando with the is it Wheels? But there's another song the Cataleas did with Famous. Live Alone Famous. No, is right, it Dr. Brain. My God. Was it last year? That was last year. The other year, 2024. Dr. Brain. That was a murder collaboration. But even this time, Gundeze between them and Famous. Newaba, even that of the Tonta. Eddie nze kunze, that's your opinion. Yes. Naye nze olwa Famous balina pushing enyo kyerwatambula. Gundeze. So, nga tusaminga up things of concerning music. Njagala kwebaza Famous. Famous nali manya agenze. Naye we mulanga bambi akyakola nnyo. Salute bro. Awo nyini woyogera ku Famous. Njagala okubanga twogera ku breakthrough artists abasobodde okubanga breaking back this particular year, last year, okubanga basobodde okubanga batuteekako ettaffaali ne batugamba nti nazze.
asooka ewange kijja kuba kicumi. 2025 music. Yeah. Chumi has done very well. You look, man, I just don't know, but Chumi mu kintu kyalimu alinga yakyetegekera. There's some people who come to fame naye ng'olaba ono guy oba ono mukazi yajja yeetegese. Yes. Because yakitegeera nti musically okuyimba vocal wise biki tajja kuba w'amaanyi naye n'agiteekamu n'ebirungo nti bw'ofuna music ate abatanzania we bakubidde edi nti bo we bafuna music bamanya n'ekitambuza music nti akimanyi music nga ye yekanaso akweyimirira kuba bakimanyi abayimbi bangi abalina amavoko ogenda mu bandi omwo n'owulira abaana abeeka nga bakola biki. So meaning you have to make your music stand. Then omuntu omulala ani gwe nyinza okugamba Famous azze n'akola bulungi. Asobodde okuba nga atuwa ennyimba Kigo, the remix with Joe Steady. I think atuwadde Katale and Kando. Nze njagala kumwebaza. Njagala mwebaza nti akomyewo na Famous naye sofa tana breaking through. Abadde Famous only that I think yali abadde ayagala ku kye tuyita sabbatical owumulamuko then obanga okomawo, but I think Famous is a good artist naye alina okukola ennyo this very year. Okay. Njagala tunuulire ku bayimbi bwe bandigambye nti they have been there naye nga kigaanye. 2022 ano 2025 kigaanye kibuzeemu. Waliwo no guy gwe bayita MC Shan. Omumanyi Mark MC. It's called Mark San. Webale. Yeah. I don't know that guy, man. Guy wakabi. I saw you. Mr. Fine Lines. I don't know, but by the way, last year era Muyatero Rimba collaboration with John Black. Nerugana. Aina mu collaboration with Katale and Kando. I don't know. I think he should push the songs, but that guy is a very yemuntu abeera ono labangai. I listened to that guy because literally nze nyimba z'abana Uganda mpa nnyo bantu bajja matu. So Mark San, they pull up your stockings. You're good. Let me tell you. Manager Emmy Cypher, Cypher Music House knows and so on. I swear he came randomly because he's talented. I look at somebody who has talent. The guy is super talented. What I know about Mark San, nafunako chance to listen in mu catalog ye, unless nga management yamletinze down, but the guy has good production. At 2026 we were pushing their collaboration with John Black. Namulabako, I think I saw one of the clips like 3 months back where in Tanzania that is trying, you see to some shoot videos. Bambi. Yes. Shan, I think Mark San. Work. I mean, your work is good. You just have to know the niche, the twists, and don't and do so you know color or keeping her out there. But you're a very good talent. Yeah, Mark San, same to me. That's what I can say. You need to put the pressure to your management. Definitely. Emmy Cypher should pull up the stockings. Omuyimbi kasita atandika oteka pressure ku manager. Management bijireme byalina okukola. Management erina pressure ku muyimbi. Kubanga usually management yesinga okwetaaga omuyimbi. Ate bekutesemu sente zayo ng'oyagala ziveeyo. To me, mwaka guno omuyimbi nga naye yeetaaga okuba nga pulling up the stockings, that is Lati Wizi. Wow. Outer Media. Webale. I think Edwin, with that you've had the best punch there. Ndaba Lati is a good guy, vocal wise. Thank you. I don't know, mentor naye mukwano mchala na mwamu. Mikwano. So, mbade nkugamba Lati Wizi yeetaaga okuba nga pulling up the stockings. Nasobola okuba nga I see potential in Lati Wizi. Is that guy, may I have a problem? I don't always DM people or call people. You know that. Naye Lati Wizi is this person, no matter you are silent, he will always check on you. And to me, Lati Wizi, betumuwa time 2026 is among the best artists betugenda okubanga tulina mu ggwanga Uganda. Nanti kati kyegoga ne management ngisaba ejjemu omuzannyo. Ati kati kyena kugambye nti kati kirabika Lati Wizi alayika yateeka pressure ku management.
No, management erina omuzannyo. Mickey, I think you should know the value of the artist you have And at 2026 to make money. that is good. That is very good. Not just good. It's good naye alike ali serious okusinga management. So I think the management should be very serious than the artist. Bw'oba bikuleme Abayimbi abalala nga tukyali ku bayimbi abalina pulling up their stockings at 2026 Chosen Becky. wow, chosen Sekajja chosen akujjako ng'agenda kukkiriza agambe nti nno mwana nze olese ku mukyalo pull oyo up the stockings nazivaako ndi mu bufumbo, then we shall accept that. abere nga Rema nti I sing when I want. definitely ate kati ye chosen tannatuuka kweryo sa that I choose Ne Rema we yafiirayo yali tannaba yali naye yasalawo lumu. I sing when I want. Rema yali akubyewo emyaka gyawo nga 7 Ne Chosen Becky aluddewo. naye nga I think okimanyi nti chosen nga brand nze musaasira Okimanyi nnyo Chosen Becky aweza emyaka 10 n'omusobyo. kituufu naye nze musaasira nnyo Chosen Becky we yali ewa Victor Kamenyo n'ava ewa ate Victor nze nali Kamenyo. njagala nnyo chosen Becky beyagale ne Victor Kamenyo. Omanyi lwaki? Ekyo kyali kyongera ku brand. Naye okimanyi nti okubeera nga gwe mukazi nga gwokwata ku bantu n'obajja eri ne bava nga baali bakasasiro n'obafuula abantu. Ekintu Ani yali ekyo kasasiro? saagala kumentioninga muntu naye ng'abantu baali eyo kasasiro kijja kuba kinene nnyo. kiyinza okuba ekinene. But let me say, My friend Amiri has been a very hard-working man, a very potential broker. Already- Let's say that. Soko kimenyewo Kenny. si bantu nze Amiri mwagala nnyo si kasasiro waliwo kasasiro omulala gwe yafuna Sekajja. Ah. Sekajja akubye ebifaananyi. kati yobrandinga chosen otusembya nnyo okufuna abantu bojja booleeta buleesi gwe n'obafuula Naye biki. tumuwayo ekifo. Chosen Becky. I know Kola this year. I know Kola extremely new, but I know without potential, Yes. kamanyi bambi. You know, there is somebody go kupanele kugamba, wow, kabi kakube ekintu. Ono nakuba bikande A big up to manager Ronnie Mark Chinji, the songwriter naye ate njagala nnyo ne John K the writer. njagala Ronnie Mark Kingi asigale nnyo ku bwa management. No, Ronnie Mark kyakola kye bayita okuuma brand yo. Nze nkyagala Ronnie Mark I respect him. Musajja wa kabi. brand agikuuma to an extent nti no Amaanyi ne kyalidde ne kyanywedde. togitambaala. Eyo management ennungi nti omuntu amanya kyolidde. Naye ate singa yalinamu kasente management eyo singa Chosen Becky tali bw'ati. Management erakingamu kasente ekolamu kasente. Roni munoze ku ssente baba. So nga tweyongeddeyo omuyimbi omulala gwe njagala okubanga ngamba to pull up the stockings. She's my very good friend, Ani oyo. though she didn't even invite me ku mukolo. Carol Nantongo. Kala ino 2026. Weebase nnyo 2025. Yes. Ate sitema kubooko kuki kwasobola okuzuukusa. But I think all was not Apart planned. from Oliwa abuze. Nyimba manager Judas. We know Kolenyo. I think Carol is a woman. Carol, me I know me nze nina abantu bengamba when it comes to vocals. Carol Nantongo is among the best women with the best vocals. Carol Nantongo oyo. Ate Katonda yagenda n'amuwa manager nga asobola openinga down something. N'asobola okubanga Carol ye muntu gwowa ekintu ng'asobola okijjayo the way you want. Si wa kukaka. Naye simanyi katusabe emikolo gigwe. Carol, you come back. Carol can give us good music. Ali nange njagala okuwoningako ku bayimbi abakazi n'abasajja. Wadde mugamba temwagala kwagala basajja bantu bali in your line of duty. Yes. Naye mukigezeeko. Whenever you want a man of your line of duty. Geoffrey Rutaya and Namatovu. Man. How are they? Let them choose different careers. How are you going to manage? Bimenya owabirwa musooke mukole sente. Yes. Yagala abasajja bali in your line of duty mukole sente. Okay. Bwe zigolangwa bekyanga kyanga weyongerayo. Omuyimbi, by the way omuyimbi, talina kubeera mu relationship. Talina kuwasa. Bali bakazi. N'abasajja. Bakazi alina ofumba. Yenze nkuze. Naye nga still abalina pulling up stockings. I have my good friend
naye ogedde ku karo obadde mutuufu. I have my another good friend gwenda banga yali afunye chance naye nagikozesa oba bubi oba is it the management? That is Ruth Ngendo. Wow. Ruth Man, Ngendo, wherever However, where you disappeared from, you brought up people that sure. they have the talent. Let's manyi Ruth gye yabulira. What happened, Ruth? Where are you? Angamba agenda awulirawo mbu ennaku zino ye yasalawo kwegatta, yegatta nnyo n'ava ku music. So I pray 2026 we can see Ruth Ngendo back in the game. We see Carol Nantongo back in the game. Lati Wizi, I continue to say that you need to pull up the stockings. Mark My San. nigga, you are very talented. Mark San, John Black. John Black has 2025 online. John Black has did very well. Okubanga asobola okubanga alina oluyimba lwe ne lukomawo ne lupushinga okubanga lukavalinga all these years. John Black akoze bulungi. Sure. Away from music, njagala tusooke tufuneyo the content creators abogamba nti these bakoze tufuneyo bataano atusobole okubanga tusaminga up olw'obudde. Kisinziira ku platforms ki? I know we are going to do like this. We start with YouTube. I would say Sarkozy. Number one, Second, Sarkozy. That is Gospel Live. Number 2 will be Munayu. 256 abali ebweru. Number 3 Kasuku. Hukuwaza banga sema nengene. Abadde mu yakusatu. Yes. Then I think Number 4 Boniface Messiah. Boniface abadani Zubeda. Executive media. Yes. By the way, executive. Number 4. They were tying with Kasuku. Yes. Satu nae. Then number 5. Number 5 is Boniface Messiah. Thank you. Our man. By the way, Boniface Messiah has done so well at an extent even in the last year yasobola okubanga reaching a target y'emitwalo 10 okubanga akola bulungi nafuna silver award ye ya YouTube. 2025 Boniface Messiah aina level kwatadde ate still abalina okukola ennyo 2026 Round media tulina okukola ennyo, tugenda kukola ennyo. Cookie promotion twagudde, tulina okukola ennyo. Tulina mwani Mimidia oba yaddawa tulina okukola ennyo. Pull up your socks ani ono omulala. I think bebo abalina okukola ennyo. Yeah. What about tugezaako tusalako ku TikTok? We get the best 5 TikTokers abakoze obulungi. Seta Livian Yes. did extremely well. Account bagitwala naye nakizuula nti yali sitanti bagikwekamuko ne bamala bagize people to talk about balabe feedback. Yes. Naye ka account yaliwo. Then number 2 Bryce Promotions. Abashi naniza muteka mu 3 then ntekako Shira Price yali number 2 then Bryce number 3. Yes. Number 4 erivaka number 5 tesewo kyali wange Sean Styles Owobutambi. omukombi atenga mu That's how we have managed to sum up the industry 2025 okubanga tukwadde. We first go to the entertainment sector on the mainstream. Your best presenter. My best entertainment. My best presenters entertainment. Gogamba nti guno mwaka no matter what wadde agezese naye akoze. TV. Yes. Makona Brian of Uganda. Sanyuka. Kakoze bulungi okkiriza wadde tuli mu business yemu naye okkiriza. Naye akoze, yes. We have to accept that. Njagala okwaga nti Kakabadde is a very zealous man. Yes. Number 2 I'll go with my girl Linda Day. Entertainment, yes. Want za music neki. Owokusatu abakazi batukubye nnyo waliwo nono aka NBS after 5. Vianney Indi. Man, I think Vianney and Indi yani banamukyokubiri najjawo Linda Day. She has really worked hard this year. Yes. Atenga brand ebadde out there. Number 4 ayinza okuba mu entertainment
Kantekawo chali wange. Ani. Imi Candice agezezaako pulling up of course okujja. Then number 5 eba presenter lero tukoze bubi. That's why sometimes omuntu olina munoonya we have really not worked hard. I think Henry Mr. Henry abadde wakutaano. takoze. At number 5 to me, bwetugamba nti tusalemuuko, the person I could put in number 5 ng'agezezaako to do very well the presentation according to me, ng'alwanye nnyo ng'olaba strivings could be Winnie Success. Winnie Success or this girl Evelyn Mike. Yeah, I think Evelyn also worked hard. So for that reason tetugenda kubaate nga tusuukako wano olunaku olwaleero. Let alone in the day tugenda kuba tukomawo tusobole okuba nga tuggulawo omwaka ate nga tukuleetera ebyo ebikutandise. Tusobole okuba nga ate nabyo bimanya nti omwaka gw'okutandikidde mu giya. Swaba, Shoni, abaana baagala tube fireworks tuyingire 2027. So for that reason ate tugenda kuba tusobola okuba nga ate tuyingira omwaka omupya nga tukuwa ebivulu in our next episode. Nabba tukuwa ebivulu ebyaggulawo omwaka in our next episode at the performances ate tusobola okuba nga tuguggulawo in style ne stances zitandise mu mwaka ogwo ate tugenda kuba ate nga tusukkako wano nsigadde nze Edwin K. The guy you look at and you think doesn't know, but I think I know something. Man, Eddie, I think people who don't know you're worth it. They're going to discover it very late. For us who know it, we know. I'm with my brother, Kenny MC, the legendary. It's better to believe in someone you see than that person you don't see. Yeah, sure. This guy has been in the industry. He has something unique. So just keep on Ground TV. You'll see the uniqueness I'm talking about. Sure. Because 2026, we are not here to joke. If you think we are here to joke, you are in a long place. Definitely. I always remind you to subscribe so that we bring more things you are going to enjoy. Tetugenda kubaate nga tusuukako wano eno mubeere bulungi mweraba.